Mbalamusiza banyabo ne bassebo mwenna abatulaba. Ku mukutu gwaffe guno gwa MC Uncle Bin kyemukola ky'amaanyi kyemukola kya ddala. Amanya n'eddoboozi mpitibwa King Fadi Uncle Bin the last born omukeza akeza bakezo kero genda okukola kibojera kola kyosibana tumuto vision boy Salongo incredible never challengeable. Detective Kankomao. Video lwa leero munasonyiwa njambulireko abantu batono leero abatono abategeera kingenda okwogera. Bw'osanga ebigambo byenjogera nga tebikugasa bireke. Tokakiddwa tokoze ensobi bireke. Bw'osanga ebigambo bino nga bikugasiza bisharinge eri abo bebigasa. Muntagingire mu video eno munteremu muginsharingire w'omukulu akulira polisi ya Uganda. Muginsharingire omukulu akulira okunoonyereza kubuzibu emisango mu Uganda. Muntagingire omukulu gwe bayita Kayinde Otafire minister. Muntagingire omukyala gwe bayita Makula Suzani. Muntagingire omukulu gwe bayita Rosias Bugingo. Muntagingire video eno bekikwatago ndese alipota okunoonyereza kwe nakafuna kubaga ayamba polisi naye kuyambe waddenze teyanyamba. Mukawefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira alibad ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $85 sako ne $2 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku plus emu mukaaga 47 mukaaga emu mukaaga emu 4 emu 5. Yamba polisi nayo ekuyambe. Kamba yambe polisi. Tugende mpola. Byonna ebyabaddewo twabirabye tunakuwalidde wamu. Katusabe Mukama atugumye. Ne kati tuli ku polisi. Yamba polisi nayo ekuyambe. Soko yambala akakoma. Yamba polisi naye koleki ekuyambe. Video eno njala tugikwate n'obwegendereza bwe bate kugasisa gireke. Njagala kusooka kubagamba ayagala okukolera ewaka omukisa weeguli ng'osobola okutuuka olina access ku internet kwata laptop yo genda Chrome teekamu www.3 oteekawo .d oteekawo entono oteekawo akasaze dash oteekawo flax.com www.d-flax.com ojja kubogera n'emitendera egyo obikule ojja kuba otandika okukolera ewaka. Mu mwezi ogwa January waliyo malnutrition eyo conference gwaga ojetabamu mukwano gwange atenga invitation zaka zasigalira abo bokka balina visa kubanga ennaku ziweddeyo. Ate mwezi ogwokusatu waliyo eya Girl Child Empowerment eya Madamu Daphne naawe osobola ojetabamu noberanga ensongo zikwasaganya omukisa gukyaliwo kwefuna invitation gwagenda okusaba visa. Mwezi ogwokusatu ogwokutaano tulina ya mental health eya Mulongo Diaspora Foundation osobola okugyefunira ate nga Mulongo ali Uganda osobola mwekwata oba nofuna ayo sign post gye tutadde okwo nobakubira nabeera nga asobola okuwa invitation nojja nosoma noyiga bibadde tumanyi ate nozizaawo nobizimba nobiteeka mu balala. Omwezi ogw'omukaaga
waliyo mug'omusanvu gwa mukaaga waliyo conference eya climate change ya madamu Dodo Kajumba mami wange oyo climate change ya mugwa mukaaga ekizwa gwa mukaaga gwa musanvu awo invitation wandibadde ogyefunira gwe oli eyo oli mulimi oli ki onoonyereza ku ki osoma ki jangu oyige jangu osisinkane professor mbere ng'ate nkola ki mukwatagana. Mwezi ogw'omunaana waliyo eya Canada Convention Diaspora Nupu Canada Nupu Convention Diaspora like this kiri mu luzungu nnyo sinnalo kakasa naye nga ky'omanyi waliyo conference eya Nupu ekulembeddwamu Nakato wamu ne Dodo. Omwezi kugenda kubeera gwa munaana naawe osobola okuba oli wa FDC oli wa NRM musojjetabamu n'oyiga emisomo n'oyiga batya governance kirungi nnyo n'omanya ate n'abanoopo oli mu America oli Mexico oli dawo oli Bungereza ng'oloosa okutuuka wano jangu otwegatteko ate tunyumyemu wamu ng'omugenyi omukulu ajja kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bob Wine His Excellence. Mwezi ogw'omwenda waliyo conference ya mukulu Chris ya human rights so nayo so giyitiramu ya mugwa mwenda ojja kuba ozirabaawo. Ate omwezi ogw'ekkumi no mwezi gwa 10 wagenda kubeera ya cyberbullying ya madamu Daphne cyberbullying so jangu oyige ngeri bakozesa omutimbagano okolerako otya sente okola otya lwaki otusobola ku abusingirako omuntu mulala jangu otegeere nti osobola okufuna sente mu internet jangu otegeere nti internet ya mugaso okusinga gwe bw'oyinza ogibeerako ng'ovumirako balala. Ate ndowooza kansooke komeko ezo kujjako naawe ayagala okusiba enviiri mu Canada muno Momo Saloon and Smile mukwano gwaffe ojja kuba weefunira omukyala ajja kujja kusiba enviiri asobola okusibira ewaka asobola okujja ku salooni ye n'akusiba enviiri ez'omulembe yakuteeka okukola makeup olina omukolo gy'olaga naye ka makeup kaganye ebintu byonna birina kukola ka makeup n'akuteekako buno obugundi bwa pusi buno obuswiriri buno obw'oku maaso n'akusiiga akasige n'akuba kalipu shayina akola ebintu si bya bulijjo. Ate naawe ayagala detoxin senga acid ayina detoxin ayina kasabuni kabuliko acid ayina kabuliko acid omukyala notereza ebitundu by'omugaso obadde muno obulwadde obuleeta akasu akatali kalungi notereza ka detoxin kasala mubiri mugejjo nga bonda bakati nesobola era n'emisinde nsobola okudduka omupiira asobola okuguzanya so weekwate ka detoxin. Nvuddeyo mu kulanga tugende maaso. Erinnya lyange nze Kawooya. Kitala nnyo kitalo ddala poti zange zo ziriwo. Kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo ekyagudde e Uganda naye ennyanja weekusangira woowugira. Tetukaaba twegumye bwegumya buli omu agumye munne buli muntu agumye famire ye taginga police eno lipooti nganze investigator owawa Nakyewa atewandiisa akola omulimu gwa bulijjo akolera abantu community yamba police naye kuyambe ndi kuyamba police naye nyambe okumpa reporter ejjudde reporter jembawa yange nkoze investigation nga yange kati njuwa police sijja kukubira police nze gijje kuno egitwale egitunulemu bwenebe egitunuddemu singa enebe yagala okumanya amazima newe neba tayagala kumanya amazima ereeta gye yagala. Report yange yino soka tuwuliriza video eno mbawe report. Tugenda kunyweza obuweereza buno kati obuliko saddaaka ya Yesu ne yali kiti tokose ebiwundu. Richard yafuuse saddaaka ya Yesu. Yesu yajja n'atufiirira ku nsi kati naffe tutandise omufiirira. Simanyi oba Yesu yabadde mu mmotoka ako kaabagezi. Richard yafuuse saddaaka ya Yesu era nabadde sisuubira mukulu Bugingo Pastor Rogers Bugingo kugenda kuziika kubanga
yayimirira ku kituuti maama wa mukazi we Teddy omukyala amuzaalira omukazi nazaala we lwe yafa n'agamba nti abafu bagende baziike bafu bannaabwe ye taziika era bamukazi bamuziika Kikonge Kiwawu Jeza onazaala we teyagendayo kuziika badde mayine wagundi tagende wali Richard eyo tuveeyo okunoonyeza ko kuno kulunze mukulu Richard yafudde abatemi balumbye Pastor Rosias Bugingo bambi bodyguard we n'amutaasa mukwano gwe ennyo aba SFC bavuddeyo ne batuwa report nti badde bakamudeployinga y'emyezi 9 nze namulekayo 2019 SFC polisi bobonoonyeza kenda ku mu SFC oginoonyerezeeko ogibuuze mwatandika ddi okudeployinga omusirikale wa SFC ku civilian kubanga nabo abaminisita nga civilian takuumwa magye akuumwa ba police amagye SFC ebintu weekuumwa tumanyiiwo awo nga tuvuddewo tusooke tulaba obulamu bwa Richard mukulu Richard yapangisaako ezzana okuneeza kwange kulaga nti yapangisaako ezzana nga ku doctors clinic ezzana awo we yava nadde e Kasubi wadde yakafune wapya ng'ebimu ku byamuzza e Kasubi ndowooza mukyala we kutuuka mangu ku kyaki kuba mukyala we maama w'abaana abadde yaweebwa ekifo Kanani ng'atundirayo obwokunywa n'obuntuntu nga bw'omanyi obukantini bw'okukyaki eno emabega nga baamuwawo bwereere ng'atundirawo ebyokunywa ndowooza nga alinawo firiije bwakulyalya bwe batyo mukwano gwa musumba Richard nfanfe mukazi we abadde alina akafiriije atunda akantu obuntuntu obw'okulya e Kanani mwetegeze mukazi wa Richard mwabasabire Kanani mujja tegeera omukazi wabadde atundira abadde akolera Kanani omukyala nga mwamuwawo akafo mukwano gwa musumba katugeze mukwano gwa President Museveni nga baamuwa awo ku luguudo lw'e Nakasero ng'atundirawo bikajjo ku kigaali. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business, work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Richard abadde muyonjo nnyo yabadde amanyi obuguwa bwange obw'engatto we buli amanyi buli kimu ekyange. Nabagambako nti nno omukyala makula yayitanga muganda we ngoye n'azooza eza Pastor Bugingo olumu nange n'enjoza najja n'agamba ati nali nnimba kati omusajja watuukira okunoonyezeza musajja munne obugwa bw'engatto gwe omukazi mako oba okola ki eyo si gye mbadde ndaga. Abaana ba mukulu Richard nga bawummula omugenzi kati abaana be nga bawummula Susan Makula wagenda n'obajja ku ssomero n'obaleeta n'obateeka ewuwo bulijjo wali tokikola n'obakwata n'obaleeta ku ttaamu eno n'obakwata n'obateeka ewuwo
eneekomekereza omwaka bw'obakwata n'obateeka ewuwo Susan Makula omukyala wali kyali omugenzi saga kwogera linnya lya mukyala naye nga asokerwako gye oba olitegedde n'okwata omukyala omugenzi mu mwezi era guno byonna bikolebwa myezi 2 mpaka likyali wafudde likyali yagenza ofanga byakolewa emyezi 2 nze nyamba poliisi naye eyamba abalala kuba nze ye Uganda teyanyamba Richard n'okwata mukyala we ng'azadde n'ojja n'omukima n'omutwala Namayumba ng'omukyala talina baganda be abaana bajja okusomera bakubye Namayumba baana bana n'omukyala omujje mu makaage omukubye Namayumba olwo osika Richard mumuteeke mu position we munaamulabira ngenda buulira bagezi bokka wabula ku TikTok yange ntera oteekayo ku bintu ebiralalala gw'atatitegedde genda ku TikTok yange wali ebyokugiraagira you know kati kanokko tukasengejje yamba police naye kuyambe Mukole Richard nabo badde okimanyi talina baganda be bazaalibwa abaana 3 2 baafa yabadde aliwo maama ne taata baafa teri analondola nga kye mwankola nga mutiisatiisa abali bagenda okujja okwogera we navayo nenjogera ku nsobi zammwe bye mwankola abalala abali bagenda okujja okwogera abamu be mwatuukirira nga mutuma Ibula n'abalala nga mubagamba oyo biini tayinaako eyombwa ya ku kibuga ne bwafa tewali ajja kuwoolera wadde okuwondera nga bwe mmadde mu kimanyi nti Richard talina complaina abantu be mutazaalibwa wamu bajja okomplaininga bwe bamunyigayo ekyoja mu miro ng'oli omwami abadde asabe yali asaba ennyumba nti munzimbire wano akayumba nkulizeemu abaana nkuba mukimanyi nti Richard yazaalibwa bazaalibwa abaana aba 3 2 baafa ne maama ne taata baafa kati Richard yabadde talina anawoolera sigambe mmwe mwamusi eyamusi yategedde nti Richard talina anawoolera okwata omukyala omujja mu maka nga amaze okuzaala omukube Namayumba ne Richard olwo omusitula omuleete Namayumba kuba kati wano aba akolawo ki ajjaganda omukazi bonna abaana baliri katugende eri Musumba byonna yabyogedde nti abaze ne Richard ewaka Namayumba emyezi 2 n'ekitundu wali mutebinga yakasooka kujja tugamba yasooka gamba abadde ne driver we n'akyusa nti Richard abadde mukadde wa kanisa nga abadde yafuka muganda we nti abadde amuwerekerangako singa Musumba aba amaze emisingi naye nga ffenna tukimanyi nti Musumba emisingi agimala ssaawa 3 kitundu ez'ekiro n'asimbulawo 4 ku 3 kitundu ate baamukuba amasasi ku ssaawa 3 kitundu kitegeeza nti buli lunaku Richard abadde amuwerekera kubanga emisingi giba Monday to Friday okujjako olulyo overnight lwatakola misingi olwokutaano ng'oli Musumba olina ssente ezo zonna omusajja Richard ng'abadde mukwano gwo nnyo nfanfe nnyo lwaki oba omuteeka mu makaago mbadde nkusuubira omufunira obukadde nga 2 omugulire ennyumba eyiye oba okwate ennyumba y'okumbuubi wali eri eyasango wali opangisaawo osimanyi bawagulawo naye wopangisaawo wandimuwaddeeyo nonga akankusasulire n'ennyumba akakadde okusinga omutwala eri kubanga omuntu alina abaana 4 aba afuuse semaka ekyo kijjayo ekifaananyi kiri mujja abantu mugamba abantu nti mwannyamba naye nga mwerabidde we mwanjija ne we mwandeka kakati Richard omuntu alina abaana 4 n'omukyala ate n'omusitula n'omuteeka mu makaago nga Musumba atugambako nti omusajja yenna aba n'amaka
eyo si gye mbadde ndaga yamba police naye kuyambe Susan omukyala mwamuwaawo wali awatundira obuntu bwe ne ku kyaki simulabye baana be balabise ali waka yaguddemu ekiyongobeera omukazi wattu talina gajja kwogera abaana kabajje Susan toli wa luganda bw'abaana abo Susan toli wa luganda bwa mukyala tubadde tusuubira omukyala oyo kati singa ali mbazadde be oba mbaganda be bandimugumiza asibe ekimyu kati akisibira wo namwandu bawe amukungubagirira wo eyo nvuddeyo poliisi mbadde njagala mujje mutubuulire emmotoka y'omukulu Alose Bugingo mwagijjawa emmotoka y'omukulu Alose Bugingo mwagijjawa omanyi ebiseera ebisinga oyinza okucreatinga revenge okuwolera kumba okucreatinga balabe bw'okola omuntu ekintu n'akuddiza n'omuddiza oba okucreatinga balabe gwoba olowooza nti oba ojjawo olunaku lw'oli amagi enkoko oba ogisubiddwa kyokka olunaku lw'osaze enkoko n'amagi oba ogasubiddwa olunaku lw'oli tabbiini wajja kuba atakyawulira bigambo bya bbiini kukkakkana ajja kujja ayogere kyola nti bali bemwagira muti byonna nabitegeere byagenda mu maaso Pastor Bugigo byemwakola byonna nemukukuta gwe tojja gwe tubireke ono biki twakugiza bustovinge nze siri bwe ntyo poliisi ya Uganda mutubuulire emmotoka ya Pastor Bugigo mwagijja bugitereka okumala olunaku lulamba kumpi na kitundu ne mulyoka mugijjayo juzi ino nga gundi etaddewo demand social media etaddewo demand emmotoka eriwa kubanga batuuse n'okuziika omuntu ng'emmotoka tennalabika emmotoka eyo ebaddewa Bugingo mwagimuggyako luddawa mwasinkanira luddawa ogijja ku Bugingo Mulago emmotoka ebadde etambula emmotoka mwagijja Mulago but twagala management ya Mulago bwe tuba tukunoonyeza okutuufu mutulage kubanga Mulago kuliko kamera tuweyo video nga emmotoka eyo etuuka ng'etambula kati ne poliisi etuwe kamera z'okukkubo okuva ennamuŋŋoona kyemanyi yadda Buzzi wali Kasubi bw'ati waliwo ebitaala nakkirire ku Kyemakerere awo nabbulukira ku Saapolo teyadda ku Kyemakerere yadda awo nankulabye ndowooza nsuubira nadda ku Kyeze ku bitaala nadda wali Makerere n'asala nadda Mulago awo wonna tewali kamera twetegereze emmotoka eyo emisinde gye yali edduka omuntu aba atidde tulabe ne kyali then tugate ne video y'Emulago mwatugambye omusawo Pastor Bugigo watugambye omusawo buli kyakukolako mukirikodinga lwaki bw'olwala covid buli mpiso gye bakuba mwagirikodinga tesaagirikodinga kubanga tewali bammanja bujulizi lwaki tolikodinze kati gwe n'otuwa video ng'oli mulwadde mu mugongo essaati eyo gy'olimu Pastor Bugigo ennene gye walina otandikiramu omuzannyo gwo wagubalamu bobi essaati ennene eyo gye walina otandikiramu toyinza kuba na kiwundu kibaganye ttunga nga mukulu siyaasa Ssenkubuge bwe yatugamba kibaganye kutunga ekiwundu kyonna bwe kiba kikala kisika ennyama buli woogera bw'oti kita naye ogidde owanikamu ne ku mikono oti buno omubiri gw'emabega jjukira oli munene guzannya mugenze mukuzika wadde ne undershirt eya white n'oteekako fitting y'essaati
tuli mu kiwundu n'oteekako ne kooti ekiwundu kifunye ebbugumu ate okisibye bannange essaati gy'ogiddemu olw'essande gye walina okugiramu mpozi nga pozi sijjaga nga wazannya omuzannyo pozi nga abaakutemula tebaategeera mayina okuwa essaati abaakuba amasasi badde nsaba Pastor Bugingo oweeyo amasimu go ku poliisi gonna mukwate essimu ya Richard mugiweeyo nayo poliisi onoonyeza amasimu ga Pastor Bugingo babawe n'amaloboozi gonna mpozi ayina essimu eya bulaaka entono y'amapensa muyinza obutagifuna ddoboozi mpozi naye muyinza okunoonya gwekubidde endowooza essimu eyo gye muyina azibawe mugikebere emyezi 2 emabega kale mukebere gwa 11 ne Desemba mugenda funa omutuufu eya Richard bwemba nnoonyereza okunoonyeza kwange kubanga emmotoka bw'ogidda wansi wa steering n'ogwayo bw'oti oli najja n'akugwa amasasi gajja mukuba gano aga wano gaamukubye ddi bwe baamukubye amasasi ga wano ate n'abuuka n'akugwako kubanga essasi bwe bagga kukuba 2 oba olina kunogoka bunogosi n'ogwa ate akugwako n'akufiirako bw'ati nga bwe watugambye nti omusaayi gwali gunnyogoga ng'amaze owola bwe yaggwako bw'ati kitegeeza omusaayi gujja kukulukuta kugende ne wansi wa steering wenna otutobala omusaayi akantu ke bakulaze wano noga nti baali bakubye empiso mpitirivu nnyo baali bakuleetedde essaati endala kale eyo tuveeyo wagwa wansi wa steering bw'oti mukama nga amaze okugamba nga teweesibye siiti beroti kuba emmotoka ezo bw'oteesiba siiti beroti zikaaba yamba poliisi naye kuyambe nenkomawo nabye omukulu w'amagye omu ku mukulu mu magye Kano ng'agamba ba deploying security eri gguluggulu kiki ekiba deploying saba amagye kuba civilian Nabanja nga wali prime minister ate ye prime minister naye muwaawo ab'amagye Richard Muge no deploying wa civilian owa SFC yali azze kuuma ki Pastor Bugingo watugamba abasajja babeera n'amamundu babakuuma gwe Katonda yakuuma ekiswaza omugagga kusesemantula ebigambo bibe bitono osobola okuba na buli kimu nekikugaana okudefendinga osobola okuba na buli kimu nekikulemerera osobola okuba ne mundu osobola okuba ne connection osobola okuba ne sente osobola okuba ne TV osobola okuba ne buli kimu nga kiri mu ngalo zo bwe kiti akantu katono bwe kati nekakolemu okudefendi nekakuva mu ngalo nekakuyisa buli kimu kugambye Pentagon mugiyimiriza tukusasiddeko taata kwebale kuyimiriza Pentagon kwegamba abadde agenda okusonda omukulu ennyumba ya Mukama Richard yasinga Mukama Richard yasinga Mukama secondly mbadde manyoja gamba Richard omulimu gwewaleka katugukole gugwe katuzimbe ennyumba gugwe naye amaze sikukaka kuzimba Pentagon era sikubanja mba kuzimba abagamba zimba tulaga Pentagon nze sijagala
kubanga sigenda kusulamu, sigenda somesezaamu mwana wange, sigenda sabamu mulimu, sigenda adde okujja okwebakamu wadde okusulamu wadde okutubatirizaamu wadde otugattiramu. Sijagala. Waffe tuli bannaku. Tuli bannaku. Nze mu kikanza alina passport. Alinamu ne visa ye Canada. Simanyi wammwe muli batya. Ayo nvuddeyo. Bagezi bokka. Tetugenda nnyo. Tetwagala Pastor Bugingo okubwe masasi. Kiki Pastor Bugingo? Ani ayagala okutta? Ani akwegezaamu? Kubanga tuba tunoonyeza tuddamu mabega. Mu njiri y'emabega eyo mu January wagambye nti omwezi guno gwa kudiriitinga gwa kusangula. Bw'obuuza omuntu ng'olaba tomutegeera bulungi mugyeewo. Ebigambo byadde mu njiri yo. Pastor Bugingo twagala otuwe ku misingi gye wakola ku wiiki eyo. Olunaku olwo lwe mwava ku Soroti ne Richard twagala otuwe footage wa kamera y'oku Soroti nga musembula ku Soroti ne Richard. Tulabe obudde bwali mmeka, wali mwatuukirawo mmeka n'obudde bwe bakukuba. Kyana nga kinnemeddeko era bakiti bakiwa obutwa. Nagulira ne bakiwa obutwa. Nze emyaka gye nnina ku nsi mitono. Kyokka ebigambo bye nnina mu kamwa bisinga emyaka obungi. Nina byogera mangu. Kubanga Bible egaa nti buli ekizaalibwa omuntu kituuka ne kifa. We die it, we die it. If we die, we die. Never die, we die. Noboba ne amadika, noboba ne protection, ng'otuusa okufa, ofa. Naye, bakuse, oba wesse. Bannange embizzi ezaala obwana n'ebulya, kiba kibizibizzi. N'enkoko ebika amagi n'egabojja, bagisala omumwa. Bagala nnyo. Nze detective, investigator, incredible, never challengeable. Saagadde kukwatako Pastor. Tuli mu kunoonyereza ku nfa ya Richard. Wabula singa amawulire ge nnina gaba matuufu, kuba nkyaganoonyereza, nti ggwe osuubira nti Richard alina amawulire g'abadde atwalira Kayanja oba ng'akulyamu olukwe. Kitegeeza ne Pastor Kayanja weegendereze. Ewo wali yajjayo amawulire n'agatwalira Bugingo eyamugambye nti Richard alina amawulire g'aleeta eno. Tontegedde. Amawulire ge nnoonyereza g'empulira boogera singa bwa matuufu nti Richard abadde aleeta amawulire ng'agagyewo ng'agatwalira Kayanja ne Teddy. Teddy ne Kayanja bwe kiba kituufu mwegendereze. Mummwe mulimu akwata amawulire n'agatwalira Bugingo n'amutegeeza nti Richard aleeta eno amawulire. Baba bega mubega. Era mukyusa security yammwe oba mubeeke engeri gyemu. Conference ziri mu Canada bwayagala ozzeetabamu ziri okwo. Mbatumiddeko nnyo eya report bwe nnaayongera okuzuula bwe nti nja kuleeta endala naye nga makula simanyi kyakujja abaana b'abendi ku ssomero n'obajjayo n'obatwala ewuwo n'omukazi n'omujja mu maka omufumbo n'omujja mu maka n'omuleeta eyo ne Richard ajja eyo yeegattire mu nnyumba yammwe. Kati kyesitamanyi Richard mwali mwamuwaako ekisenge kye nga n'abaana mwabawa ekisenge.
kati ngatuko okwegatta ng'olyamiranga wowe obanga babalinda mweba kati kumwe nani yalindanga munno okwebaka enyumba nene se waliwo enyumba teweza bisenga 2 ngimanyi teweza bisenga 2 kubanga wansi waliwo eddiira eddene n'ebisengo oba 3 waggulu waliyo ebisengo oba 4 ngimanyi twagiriranga emmere olweggulo ennaku enkulu gitwagendanga tuli emmere twagifumiranga tugitwala eyo ngo mbadde nkyogedde sijja kyogera ekyo kyetwakoleranga mu njuuyo naawe eyo empya kyewakola sinze gwe kyewako byali byammwe twayogera nnyo bintu by'abantu tomanyi bwe beekuuma so makula poliisi yamba poliisi mukama omuntu wammwe wa SFC omugenzi nga gye yali asula n'ekyamugjayo n'okutuuka wano gavumenti ya Uganda musuuliridde nnyo abasirikale simanyi oba omusaala gwe mubawa gwe gutamala oba sente ze mubawa temubasomesa zibajekitingira nti batuuka okukola sente nnyingi okugenda okufuna abasumba bakuuma abasumba olw'okuba omusumba ajja muwaayo akakadde amulimberimbengayo wano bamulimberimbengayo wano kituufu Richard we yajjira ku Kanani nze wendatandikira omulala yali tayambala bulungi nnyo engoye zaali zakweyanga amasaati gakuki gakuwiribaalo Richard yagenza okufa ng'ali mu masuuti ng'ekiraga nti waliwo improvement omusumba amuwayo ku sente z'okukuuma z'okugula okubeera security owa smart ali smart kyeza gavumenti awo muwuliramu obunafu weebuli naye nga munoonye sente bugingo ze yasoloozanga agula ettaka akawunti kwe yaziteeka bannannyini ttaka eryo oba baawo omusolo nga batwala sente bamaze otunda ettaka kubanga sente nnyingi bezito ziba zirina oweebwa omusolo munoonye sente akawunti bugingo kwe yaziteeka nannyini ttaka oyo yazikolamu ki yalagawa makula nze nkimanyi neno ddiiro neno situation eriwo olina gwogenda okubuulirako ku byama nga bwe wambuuliranga bini lwaki munno yakubuuliranga ebyama ate ngobi mwana tu teyambuuliranga byama yanyumizanga yeewaana teyantuuza abali nti bini gyankubuulireko yanyumizanga yeewaana ffe tulina kino ffe tusobola wano tukikola kino wano tebyali byama era ebyama by'abantu si byogeranga makula nawe kimanyi ebyama si byogeranga mwade mufunye omukisa okulaba ku nsawo etava mu motoka ya musumba naye yamba poliisi naye kuyambi waliwo fayiro endala zenkolako nzireeta mubeere bulungi mweraba. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.